إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد amatenda amalungi era nga majuvu ga Allah tumusaba asookusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa aljamu bayna salatayn wa ahkamu salati almusafir nga olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ekitundu ekyomunaana insha Allah, nga omutwe gwe tugenda okutandika nagwo mu musomo gwaffe leero gutunuulira ebiseera by'eswala mu nsi ng'essaawa zaayo tezenkanankana. Ekibuuzo kye tugenda okubeera nga twanukula olwaleero kigamba nti waliwo ensi oba ekitundu ng'obudde bwabyo oba obudde bwabyo tebwenkanankana, okugeza ng'omusana gwabwe gusukka mu ssaawa 12 oba okubanga ekiro kyabwe kiwanvuwa nnyo okusinga omusana gwabwe. Bano eswala bazisaala batya? Okuddamu wa billahi tawfiq wal ilmu inda Allahi azza wa jal, tugamba nti ensi oba ekitundu kyonna nga kifuna ekiro nga mumanya nti kati kiro, ate era ne bwe buba misana nga mumanya nti misana. Nkiddamu, ensi oba ekitundu kyonna nga kifuna ekiro ne mumanya nti kati kiro, ate era bwe buba budde bwa misana era nga mumanya nti misana, mu budde bw'essaawa 2 oba mu budde bw'essaawa 24, mu budde obw'essaawa 24 abantu bano bateekwa okusaala n'okusiiba mu biseera ebyo. Kye kimu ekiro kibadde kiwanvu okusinga omusana, wadde ng'omusana gwe gubadde omuwanvu okusinga ekiro. Allah obudde bw'olunaku bwonna, ntegeeza ekiro n'emisana, yabulaalikamu esswala 5: 2 za misana, dhuhuri ne asiri, endala za budde bwa kiro, magribi ne isha, mpozi ne subuhi esaalwa ku makya. Era ne bwe kuba kusiiba, abasiraamu mu nsinga ezo basiiba newankubadde ng'essaawa z'okusiiba ewaabwe ziba mpanvu oba nnyimpi. Ekikulu kwe kubanga balina kwe baawulira nti kati kiro oba misana. Abamanyi bangi abaayogera ku nsonga eno, era weesaaga nga bwe baali baawunzika bagamba nti ensi efaanana bweti, abantu baayo basiiba newankubadde ng'essaawa zaabwe zisangibwa nga ntono okusinga ekiro kyabwe, oba okubanga ekiro kyabwe kitono okusinga omusana gwabwe. Era n'obudde bw'esswala bateekwa okubugabanya mu biseera by'esswala 5 okusinziira ku ntambula y'enjuba n'entambula y'ekiro, kuba omukisa gw'okwawula ekiro n'emisana bagulina. Mu ngeri y'emu, abantu b'omu kitundu oba ensi bweti, ntegeeza abasiraamu, basaana okutwala obuvunaanyizibwa okumanya ensaala yaabwe ey'esswala 5, era ne bwe kuba kusiiba basaana okumanya ensiiba yaabwe. Okulamula bwe kuti kwa nsi ezo zokka ezirina omukisa gw'okumanya nti kati kiro oba misana, ng'ekyo tekyesigamiziddwa ku buwanvu bwa kiro oba misana. Kati ate waliwo ensi nga zo zimala ebbanga nga tezirabye ku njuba, zo zikola zitya? Okwanukula, ensi oba ebitundu ebifaanana bwe biti, abantu baabyo ebiseera by'esswala n'okusiiba babigeraageranya bugeraageranya. Kino nno kiva mu hadisi naye nga mpanvuko. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali ayogera ku Masiihi Dajjal agenda okujja ng'olunaku lw'enkomerero lunaatera okutuuka. Basahaba baamubuuza nti mu nsi agenda kumalamu bbanga ki? Hadisi eno yava ku sahabi ayitibwa An-Nawas bun Sam'an, egamba bweti: An-Nawas bun Sam'an عن المسيح دجال فقالوا wano atunyonyola An-Nawas agamba nga tutegeeza kubifa ku Masiih Dajjal
nti basahaba babuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam nti ma lubuthu fil ardi masihi dajjal kunsi agenda kumalako ennaku meka qal nabaddamu nti 40 yawman agenda kumalako ennaku 40 nagenda maaso n'okunyonyola n'agamba yawma kasana wa yawma kashahari naye olumu ku zo olulisooka lugenda kuwanvuwa lwenkanenkane mwaka mulamba n'agamba nti oluliddako lwenkanenkane mwezi wa yawma kajumwa oluliddako lwenkanenkane wiiki wasairu ayamihi ka uyamikum ate ennaku endala ezisigadde zo zijja kubanga ennaku zammwe eza bulijjo faqiila n'abuuzibwa nti ya rasulullah owange omubaka wa allah alyawmu alladhi kasanatin an yakfiina fiihi salatu yawmi olunaku oluliba lwenkana omwaka luliba lutumalira okuba nti tusaala eswala 5 ezisaala olunaku olulamba qal n'abaddamu nti la abaddamu n'agamba nti la akadduru lahu qadrahu nga hadisi eyo eri mu muslim nga tugenda mu maaso nabbi abaddamu n'abagamba nti nedda mugeraageranyanga bugeraageranya ebiseera by'esswala z'olunaku n'olwekyo hadisi eyo ndowooza etugirayo amakulu tugambye nti Anawaasi hadisi eno yagamba nga tutegeeza kubifa ku masihi dajjali nti basahaba babuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam nti masihi dajjali kunsi agenda kumalako ennaku meka n'abaddamu nti agenda kumalako ennaku 40 n'agamba nti naye olumu ku zo olulisooka lugenda kuwanvuwa lwenkanenkane mwaka mulamba oliddako lwenkanenkane mwezi oliddako lwenkanenkane wiiki ate ennaku endala ezisigadde zo zijja kuba ng'ennaku zammwe eza bulijjo n'abuuzibwa nti owange omubaka wa allah olunaku oluliba lwenkanenkana oba oluliba lwenkana omwaka luliba lutumalira okuba nti tusaala esswala 5 ezisaalwa olunaku lw'olulamba n'abaddamu nti nedda mugeraageranyanga bugeraageranya awo mu kugeraageranya yali ategeeza ebiseera by'esswala ez'olunaku ekyo kiba kitegeeza nti balisaalanga esswala ez'olunaku mu buli ssaawa 24 ez'olunaku makulu nti mu buli ssaawa 24 ez'olunaku era ng'ebiseera by'esswala ezo bageraageranya bigeraageranye kati embeera efaananako bweti mu nsi ng'enjuba bagirabako katono obudde bw'esswala zaayo bugeraageranyizibwa ne bamanya okugeza nti engeri gye ziri essaawa 7 ogw'emisana kati dhuhuri etuuse bwe ziba ssaawa 10 ez'emisana kati olwo bamanya nti asiri etuuse obudde bwabwe obwo bugeraageranyiza ku nsi ebaliraanye etalina kizibu kino mu kino tuba tutegeeza nsi eyo esobola okumanya nti kati kiro oba misana kati bali abatalina mukisa gwa kumanya ekyo beeyambisa nsi eno ne bamanya ebiseera by'esswala zaabwe nga bayita mu nkola ya kugeraageranya bugeraageranya ku nsi eyo ebaliraanye kino kyongera era okutegeeza nti abasiraamu ab'obuvunaanyizibwa mu nsinga ezo balina okutegeeza abantu baabwe abasiraamu butya bwe banaasaalanga wamu n'okusiiba ensi oba ebitundu ebirina embeera eno ziwerako mu nsi mwe muli ensi nga Norway mulimu ensi nga Sweden mulimu ensi nga Iceland Denmark n'endala ensi zino embeera yaazo eva okusingira ddala ku guyanja ogunene oguyitibwa Arctic Ocean ate ng'oguyanja guno gunnyogovu nnyo kati nazo ne kizireetera okubanga enjuba bagifuna katono ddala oba obutagifunira ddala okumala akaseera ensonga endala ezivaako ekyo abayivu b'embeera z'ensi
we yakula tegeeza bano aba geography be bazimanyi. Kino nno kyekimu ku bikakasa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ddala yali mubaka wa Allah, kuba okwanukula kwe yabawa basahaba bwali bubaka okuva ewa Allah, ate era bwe wekkaanye nnyo n'ebiseera by'ensi zino weesanganga okugeraageranya eddagala ly'ebiseera byabwe okusinziira ku mbeera yaabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeyanukula okwanukula okulibeerawo okutuusa enkomerero lweribeerawo, ate nga n'ensi ezoogerwako ziri wala nnyo n'omubaka we yali, ntegeeza Makka oba Madiina. Si kyekyo kyokka, wabula tutendereza ne basahaba bo ekyali kibaluma kwali kumanya nti ekyabaleeta ku nsi mu mbeera efaanana bweti balikola batya. Ebibuuzo ebyali badde bibuuzibwa ku mbeera eno byali badde bingi, naye tebyali nnyo bikulu gye bali kusinga swala. Omubaka wa Allah bwe yabawa eddagala ly'embeera eno baagonda era ne bakkiriza kye yabagamba. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe guno nga ngenda kuleetawo engeri y'ekirowoozo. Kino kigenda kubeera nga kirowoozo. Abazungu nga banajja wano ewaffe, ebiseera ebisinga basooka kumanya ebifa ku Uganda esangibwawa, embeera y'obudde amakulu, embeera y'obudde bwayo efaanana etya n'ebirala bingi. Kiba kitegeeza nti naawe singa wabaawo ensonga ekutwala mu nsinga ezo, gwe ng'omusiraamu tewaligenzeeyo okuggyako ng'omaze kumanya n'asaala ntya, eriyo abasiraamu basaala batya. Ebintu ebikwata ku nsi zonna mu nsi yonna ennaku zino byangu byakumanya. Totambula kugendayo nga tofunye bumanyi busookerwako ku nsinga ezo. Bonna amala gagendayo waligwa ku buzibu ng'osanga tewali bufunye singa wasooka kumanya nga tonnagenda. Kati okufunza omusomo guno waliwo ebintu bya mirundi nga 7 bye ngenda okubeera nga njogerako. Ng'ekisooka, ensi yonna ng'abantu baayo baawula omusana n'ekiro, bateekwa okusaala n'okusiiba newankubadde ng'ekimu kiwanvu ku kirala. Ekyokubiri, esswala ez'olunaku zonna mu nsinga ezo zisaalwa mu biseera ebyo ebirabikiramu omusana n'ekiro. Ekyokusatu, okusiiba nakwo bwe kubeera omusana ne bwe guba muwanvu okusinga ekiro, oba ekiro okuba ekiwanvu okusinga omusana. Kyengezako okutegeeza ku nsonga eno ey'okusatu, ntegeeza nti okusiiba nakwo bwe kubeera oba okusiiba nakwo kyengezaako otegeeza nga bwe tugambye twali ku nsonga ey'okubiri nti esswala ez'olunaku zonna mu nsinga eyo zisaalwa mu biseera ebyo ebirabikiramu omusana n'ekiro. Kati bwe ndeeta ensonga yange ey'okusatu mba ntegeeza nti okusiiba nakwo bwe kubeera omusana ne bwe guba muwanvu okusinga ekiro oba ekiro okuba ekiwanvu okusinga omusana. Kati ku nsonga ey'okuna ngezaako okufunza ku musomo guno. Ensonga ey'okuna, ensi oba ekitundu nga bamala ekiseera nga tebalabye ku musana oba enjuba, okusaala n'okusiiba ebiseera byabyo bya kugeraageranya bugeraageranya. Ku nsonga ey'okutaano, okugeraageranya kuno bakukolera ku nsi ebaliraanye singa ebaawo ng'omusana oba ekiro kyayo nga byawulwa era nga bimanyika. Nga n'ekiddirira ekisemba okugeraageranya kuno, jjukira kwesigamira ne ku mbeera z'obulamu bwabwe obwa bulijjo. Basuubula batya era budde ki? Bwe baba aba ofiisi bakola batya emirimu gya ofiisi? Ye abaana b'amasomero basoma batya? Ebintu ng'ebyo nabyo biyamba nnyo okumanya entambula y'obudde bwabwe. Nga n'ekisembayo, tosaana kugenda mu nsinga ezo nga tofunye kumanyisibwa ku mbeera ya budde bwazo. Ensonga eno
yagaziyizibwa abamanyi nga Sheikh Uthaymin Ibn Baz n'olukiiko lw'abamanyi olu Saudi Arabia. N'olwekyo osobola okubeera nti weeyongera okumanya ebisingawo singa otunulako mu Asharh al-Mumta' ala Zad al-Mustaqna oba ne mu bitabo waliwo ebitabo ebirala ng'ekya swala n'otunula ku wasfu mufaddil oba mufdal lis-salat. N'olwekyo waliwo n'ekitabo ekirala nga bwe mbadde nkunyonnyola ku nsonga z'osobola okubeera nti ensonga eno bwe yagaziyizibwa mu bitabo ebimu oba waliwo majmu'ul fatawa wa makalati mutanawwi'a ekya Ibn Baz nakyo osobola okubeera nga okisomamu yagaziya ensonga eyo. Kakati mu kitundu kyaffe ekisigadde tugenda kubeera nga tulaba okusaala esswala eza sunna mu lugendo. Okusaala esswala eza sunna mu lugendo. Omubaka wa Allah bwe yabanga mu lugendo yakomanga ku sswala za faradha nga tasaala sswala za sunna naddala qabliya ne baadiya. Okujjako esswala bbiri zo wadde ng'ali mu lugendo oba safaari nga tazireka. Esswala ya witiri eyo ey'ekiro oba giyite salatu layl ne raaka ebbiri ezisaalwa olubereberye lwa subuhi oba qabliyatu subuhi. Esswala ezo zombi omubaka teyazirekaako mu buwangaazi bwe ne bwe yabanga mu lugendo. Obujulizi obulaga nti teyasaalanga swala za sunna naddala qabliya ne baadiya ya hadithi eno nga عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حديث اجبكو ابن عمر الله مسيمي أقامبانتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبه ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ngabo kiri mu suratul ahzab aya ya 21. Hadith eno nga ejibwa mu Bukhari ne Muslim amakulu nti eri mutafaqun alayhi. Agamba nti natambulanga atunyumiza ya Ibn Umar Allah basiime agamba nti natambulanga n'omubaka wa Allah mu lugendo naye saamulabako ng'asaala esswala eya sunna yonna era singa nange nali wa kusaala swala za sunna mu kifo ky'okusaaliraako ebbiri nalisaalidde ddala laakannya ategeeza ng'ali mu lugendo. Ate mazima Allah agamba nti mazima mulina ddala ekyokulabirako ekirungi mu mubaka wa Allah. Kaakati wano oli ayinza okugamba nti hadithi eyo eringa eraga nti tewali swala yonna ya sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasaalako ng'ali mu lugendo. Ate ng'okusooka twakirabye nti esswala y'ekiro oba witiri ne qabliya subuhi zo yazisaalanga. So ng'ate waliwo na hadithi endala ekakasa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam we yabanga ku nsolo oluusi ng'ali na musafaari yasaalanga esswala eza sunna. Nga bw'atuuka okusaala faradha ng'ensolo agivaako kati awo ekituufu kye kiriwa. Okwanukula hadithi ezo zombi ziva ku muntu omu. Naye omumanyi ayitibwa Muhammad mu kitabo kye ekiyitibwa Bughyatul Mutatawwi fi tatawwi yannyonnyola n'agamba nti Ibn Umar kye yali ategeeza nti saalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asaala esswala eya sunna ng'ali mu lugendo. Yali ategeeza esswala ezisaalibwa ku swala eza faradha eziyitibwa qabliya ne baadiya. N'olwekyo omutambuze ekimusazisa ku swala eyeraaka ennya n'asaala bbiri buba bwangu. Kati omuntu ng'ayagala afune obwangu tayinza kusaala raaka bbiri ate n'omwongera n'endala bbiri oba nnya eza sunna n'okakasa nti obwangu ddala anaabufuna. Kyova olaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasaalanga eraaka ebbiri ez'olugendo nga tayongerako qabliya oba baadiya
nga kyayagala kugondeza abantu ba kibiina kye era n'okulaga nti obwangu obwetaagibwa bubeerawo na muntu ku ssaala raaka 2. Bw'azimala ng'agenda akola ebirala ebyamututte mu lugendo. Wallahu a'lam. Ensonga eno gisange mu Bughyatul Mutatawwi oba ne mu Zadul Mi'adi ku namba 316. Waliwo ekibuuzo ekirala wano kyengenda okubeera nti nsembyayo ku nsonga eno. Omubuuzi agamba nti bwensaala sunna ezo qabliya oba ba'diya nfuna omusango. Okwanukula wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah azza wa jalla, tofuna musango naye oba oyawukanye ku kisinga obulungi nakyo kyekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yakolanga, era singa okuzisaala kyali kisinga obulungi sirowooza nti teyali zisaddenga. Teweerabira ye musomesa era kyekyokulabirako kyaffe mu nsonga zonna ez'eddiini. Naam, kansembyeyo okusiiba ng'oli mu lugendo. Okusiiba ng'oli mu lugendo. Abamanyi bonna awatali kwesalamu bassa kimu nga nkuyege nti omutambuze singa atambula olugendo olukkirizibwa okusala ku ssala era akkirizibwa n'okulya, singa tuba mu mwezi gwa Ramadan, olwa aya ya Qur'an egamba nti waman kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar. Amakulu aya eri mu suratul Baqara era nga aya 185. Waman kana maridan, oyo yenna bw'abanga mulwadde, aw ala safar obanga ali mu lugendo, alye. Akole ki? Alye. Fa iddatu min ayamin ukhar, anaaliwa mu nnaku endala okutuusa aya gyekoma. N'olwekyo naye bw'aba asazeewo okusiiba kwe kutuuka, onaabuuza nti naye bw'aba asazeewo okusiiba kwe kutuuka. Okuddamu abamanyi abasinga obungi okuviira ddala ku basahaba batabi'i abaaliwo oluvannyuma lw'abasahaba be tuyita batabi'i, nga kwogasse ne ba imaamu abana bonna bagamba nti omutambuze bw'aba asazeewo okusiiba kuno kuba kutuufu. Wabula waliwo n'abamanyi abakigaana, naye ng'ekisinga okuba ekituufu kwe kubanga akkirizibwa okusiiba olw'obujulizi buno wammanga. Nga hadiisi eno an Aisha radiyallahu anha, hadiisi eva ku maama Aisha radiyallahu anha agamba nti, nga sinagenda ku kigambo kye, an Hamza bun Amru al-Aslami قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعصوم في السفر. كتوانو عائشة غامبانتي حمزة بن عمرو يبوز النبي صلى الله عليه وسلم nti nsiibye nga ndi mu lugendo, amakulu nzikirizibwa okusiiba nga ndi mu safaali. Qaal, Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kumuddamu nti in shi'ta fasum wa in shi'ta faftir. Amakulu nti bw'oba oyagala siiba, ate era ne bw'oba oyagala siibulukuka. Amakulu nti tosiiba. Hadiisi eyo eri mu Bukhari 1903 ne Muslim 1021 ne mu Abu Dawud osobola ogifuna ku namba 2242 ne mu bitabo bya hadiisi ebirala. Nga ne hadiisi endala eva ku عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو سعيد وجابر بن عبد الله بانتي سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. حديث يرم مسلم namba 1016 ne mu Tirmidhi namba 712. Atunyumiza ng'agamba nti lumu twatambula n'omubaka wa Allah olugendo, muffe mwalimu abaali basiibye ate nga balala tebasiibye, naye ffenna tekuli anenya munne.
Naam, ekisingako obulungi ku bibiri kye kiriwa, kusiiba oba butasiiba? Okuddamu, omusiibi mu mbeera eno ayawulwamu engeri ssatu. Engeri ssatu. Munzikirize nkome wano olw'ensonga nti kakilipu kawanvuye, ate ng'ensonga zino essatu twetaaga okubeera nga tuzimanya mu bugazi, n'olwekyo insha Allah bwe tunaaba tuzzeemu okubeera nga tusinkana tujja kubeera nga tutunuulira ensonga ezo essatu, tubeere nga tuzigaziya amakulu bwe tunaaba nga twanukula ekibuuzo kino kyennyini ekibuuziddwa nti ekisingako obulungi ku bibiri kye kiriwa, kusiiba oba butasiiba? Ne kugamba nti musiibi mu mbeera eno ayawulwamu engeri ssatu, era engeri ezo essatu tujja kubeera nga tuziraba omulundi ogunaddako bwe tunaddamu okusinkana insha Allah. Saba Allah atuwe obuwangaazi, atugase n'ebitono bye tuyize, era atuwe okubeera nga tubiteeka mu nkola, era atusiibe abeere ng'agifuula ennunuzi yaffe ku lunaku lw'otagenda kubeerawo nnunuzi yonna. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. Waffaka Allahu aljami'u lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.